Ssabasajja Kabaka asiimye n'awa abantu bataano amayinja ag'omuwendo olw'okubasiima ebyo bye bakoze. Amannya g'abano gasomeddwa Katikkiro mu kujaguza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka ag'emyaka 46 mu Lubiri e Mengo. Asoose ye yaliko mu lukiiko lwa Buganda era ow'essaza ly'e Kyaddondo nga ye musirikale wa Paapa mu Uganda Kivumbi Tofiri Malookweza era ono atenderezeddwa nnyo olw'emirimu egy'enjawulo. N'omuyimbi Abantu yazzeeko okusiimibwa olw'okutumbula olulimi Oluganda ng'ayita mu kuyimba, okuzina n'okuzannya sineema. Era ku bano Ssabasajja Kabaka agasseeko Bulayimu Muwanga Kibirige amanyiddwa ennyo nga BMK olw'okukola ennyo n'okulafuubana okumala ebbanga eddene okuyambako abo abali mu bwetaavu wadde ng'ono tabaddeewo era nti kitegeezeddwa nti abadde bweru olw'okuba nti alumizibwa nga n'obulamu bwe tebuli mu mbeera nnungi naye nga akiikiriddwa mukyala we Mama Musa era ng'ono yakwasiddwa ejjinja lino ku lwa Mwami Kibirige. Yalondebwa omutukuvu Paapa okubeera omusirikale we mu Uganda. Owekitiibwa Tofiri Malookweza Ssabasajja Kabaka asiimye okumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Nga bwe tumukubira mu ngalo. Ssabasajja bw'ayimiridde naffe ffenna twandiyimiridde. Ssabasajja Kabaka akwasiza ekitiibwa Tofiri Malookweza ejjinja ery'omuwendo tumukubireko mu ngalo nga tumusanyukirako. Joyce Nabatanzi ndowooza oludda n'abamuzukulu wa Ndugwa ab'e Kanoni Gomba. Omukyala Abantu y'omu ku bantu abatumbudde ebyennyimba n'amazina ebinnansi mu Buganda ng'ayita mu nnyimba z'ayimba ate n'okuzina amazina Amaganda. Ku bitone ebyo agattako n'okuzannya emizannyo. Yatandika okuyimba ng'ayita mu kibiina ekya The Planets mu 1984 okutuusa n'olwaleero. Ennyimba ze zonna ziri mu lulimi Luganda. Kino akikoze bw'atyo olw'okwagala ennyo olulimi, ennono n'obuwangwa bwe. Hajji Bulayimu Muwanga Kibirige ayagala nnyo Kabaka we. Era yeetabye butereevu mu lugendo lw'okuzza Buganda ku ntikko ebbanga lye lyonna. Ssabasajja Kabaka yasiimye okuwa Hajji Bulayimu Muwanga Kibirige ejjinja ery'omuwendo. Omuzungu Dr. Chapman Kigozi era ng'ono ajjanjaba mannyo oba akuula mannyo mu ddwaliro e Mengo azze ne mukyala we era nga muzungu nga naye yenna mpijja bano nga baweebwa dda ebika mu Buganda aweereddwa ejjinja ery'omuwendo nga kw'ossa ne Joseph Williams Kiwanuka ono nga wa yinsuwa ya Swiko era nga be batandika ne kampuni eno ya yinsuwa n'omugenzi Sebaana Kizito asiimiddwa olw'emirimu gye egy'enjawulo gy'azze akola n'okwetaba mu nkulaakulana ya Buganda n'ebyo ebiyamba okukulaakulanya Buganda. Ejjinja lino liweebwa abantu ab'enjawulo buli mwaka nga Ssabasajja alibawa olw'okubasiima bwe bazze bakolera Obuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu n'abantu ba Buganda. Chapman musawo w'amannyo omukugu ennyo mu ddwaliro ery'e Mengo. Amaze emyaka 40 mu Uganda ng'ajjanjaba abantu ba Uganda mu kwewaayo n'okwagala okuyitirivu. Tumukubireko mu ngalo. Mu bakafuna ejjinja lino mwe muli Sheikh Rajabu Kakoza, omuyimbi Stabwa Natoro, Mathias Walukaga n'abalala bangi nnyo. Nze Arafat Musoke, STV Select.